Omuwendo gw'abavubuka naddala abawala abakukusibwa ogweyongera mu mpigi gweraliikiriza abakulembeze mu kitundu kino. Abantu tebamanyi mateeka nti bwe mba ntambula nina kuyita mu gino emitendera. Then ne challenge ey'okubiri kwe kulowooza nti nze ng'omuvubuka oba nze ng'omuntu, it is my life. Ndi free okukola kyonna kyempulira nti njagala. Kati okulwanyisa omuze guno abavubuka abasoba mu 50 batendekeddwa okulaba ng'omuze guno gukomezebwa. Ab'ekitongole ki Rahab Uganda nga bali wamu ne British Council be bawomye omutwe mu nteekateeka eno egenda okumala ennaku 5 ng'ekwajja ku Social Innovation Academy mu Mpigi Town Council. Tujjidde ddala mu bano bennyini be bakukusa batrainingibwe bagunjulwe mu bino ebintu nti omwana omuvubuka waba ali trained enough, empowered enough, tukiririza ddala nti omuvubuka oyo si mwangu wa kukwenya. Abamu ku bavubuka abatendekeddwa batubuulidde ekyabawaliriza okwenyigira mu nteekateeka eno. Abamu bataganjuddwa da sexually harassed ne okuva mu abo mu maka gye babatadde oba mu abo ababakukusizza babaggyeko ebiwandiiko byabwe nga tebalina bye basobola kubirangira. Buli muntu akwatibwa wamu kyenkanyi nti okukusa abaana kunkwatako naawe ndaba kukola ki kukwatako bw'oba okirabye nga kirina ekikolerwa somewhere gezaako kuripootinga omuze ogwo. Bapolitician nabo tebakitadde mu maanyi olw'ensonga balowooza nti bw'anaakwata eno obululu bufa, bw'anaakwata eno n'obululu bufa, so kati ali awo. Okutendekebwa kwa bano kwakuyambako nnyo okukendeeza ku misango egyekuusa okukukusa abantu mu mpigi. Emisango gigenda kendeera, abazadde tugenda lekerawo kaabo, omwana yadduse yagenze nga tomanyi ntambula ki gye yatambuddemu. Tugenda babangulamu soft skills ez'enjawulo okulaba nga batandikirawo emirimu egyabwe. Ate era nga tumaze obbawangula tugenda kubayamba under British Council and Rahab okuba nga tubasamu akasente akatono okuba nga tubezaawo programu ez'enjawulo zebakoze ki zebatandisewo. Abakulembeze basabiddwa okuyambako abavubuka bano okutuukiriza obuvunaanyizibwa obubasiddwamu. Sadat Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.